tugenda kuba vibe katumalirize mbagenda. Ekyo kiraga nti ekiggako muliro. Balesa emperekeze tuzikuleko ku ngalo bannange batukoze ekintu kirungi nnyo. Omukazi mutiitiizi wayimirira watasobola kuyimirikika ne tumala okusoma ate n'ayimirira naffe maama waffe nga tetunnatereera nga talina mirembe. Omaze okusoma omulimu toguyina ng'agamba noonya kwononya mwana wange kusindikire ssente bambi ng'onoonya oba ali akadaladala ke batandikanga naffe twajja e Kampala n'ennaku gonna oguze oba olina okukola kubanga ewammwe omanyi ate ne maama waffe tumumanyi twalina okufuba ennyo. Abavamaaki byagaana naye waakiri twebbiza mu Katonda ne tugamba Mukama olina okukola ebye Bakyala mikwano gyange bakodomi bange balamu bange malamusizza nnyo. Mwebala okujja, mwebala okutubeererawo, mwebala okwesa omukolo guno ekitiibwa. Okubeera kwammwe wano gye tuli kitegeeza kinene, mutukoze obulungi era Mukama abajjuzeewo. Kantwale omukisa guno neebaze bakadde bange abankuza abanzaala, mwebale nnyo, mwefiiriza bingi, mwerekereza ne munsomesa ne mundabirira ne munkuza. Yenza omuntu gwe mwakuza sijja mpasooza, mwebale nnyo. Era kantwale omukisa guno neebaze famire yange empya, mwebale kunnyaniriza kuva ku lunaku olwasooka mwanyaniza mu famire yammwe. Mwami weebale kunzaala era weebale kunzaalira mwana mulungi ono. Bakodomi bange balamu bange mbeebaza nnyo, mwebale kuyimirira naffe n'okwebaza okw'enjawulo kugende eri mukodomi wange Dr. Maaka. Weebale kuyimirira naffe, weebale tubeererawo, Mukama akoddezeewo ojjanjabe emuli wonna. Era kantwale omukisa guno neebaze metron waffe omulungi ne best man mufuusi abooluganda gye tuli, mwebale tubeererawo, mwebale tulaga mukwano, tusiimye nnyo, tusiimye ddala. Era ke neebaze n'abatesitesi abaweeseza guno mukolo ekitiibwa abatutimbidde nga Priest Events, mukoze omulimu gwa ttendo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Nzeeko neebaze mukyala wange weebale okubeera omukyalo omulungi, obadde lwazi wange era oli maanyi gange. Nkakasa gyonna kyendi nkireba okubawo, nkwagala okuba ku ntobo y'omutima gwange era nkusuubiza nja kwagala ennaku z'obulongo zonna. Empeta gye nkwambaza olwaleero kabeera akabonero akalaga nti nja kwagala ennaku z'obulongo zonna ez'olubeerera
era nkusuubize tewali kyoliddamu kuyitamu mu nsi muno wekka tolikiyitamu mubiri. Oyo omukyala azimba bbaawe muzimbe mukwano era nkusuubiza nakwagala okuva ku ntandikwa we nakulaba era nkwagadde n'omutima gwange mpaka etuuse ku mpeta eno era nkusuubiza okwagala ennaku z'obulomboozi obwo. Nakumanya obulungi bonna nabumbabumba nabugatta bonna nabuteeka ku ggwe Katonda yatwala obudde nakumanya obulungi bonna nabumbabumba nabugatta bonna nabuteeka ku ggwe. Mazima obadde omukyalo omulungi obadde omukyalo omulungi eri abaana baffe era obadde omukyalo omulungi eri mwami wonze ompozi obulungi wagala nnyo omukwano era nkusuubiza ensi yonna n'ebibanza erya minisitule mujja kubakusiika. mazima Jagalo ekimanyi kyakala era nja kwagala lubeerera okusuubiza kwange eri ggwe Mukama tukwateeka tukulembere byonna bibiire olina kuba kinkuba singa bagenda kunegenda nakatonda yakuba. Haleluya! Nebaza Mukama baba biru kulabye manko Jime brother waffe mukulu lwakuba tumuyita Uncle Mwami Fred webale obizi ne baogizi babayise ne mulemerayo Michael po mubire ku bantu. Thank you so much. Mwebale kujja revival group mwebale kubaawo neyanziza nnyo my pastors bapasita bange abamu tebasobodde kubaawo olw'ebiteebereka naye n'ababaddewo nebaza Mukama. Metroni wange nyinza okuva mu ddiiro nga sikogeddeeko sembere eno bakulabe bannange munansonyiwa omukyala kalekeka Katonda yampa malayika okuyimirira nange. Ono omukyala Mukama amukozesezza ku lw'obulamu bwange ku lw'emikolo gyonna kuva mu kwanjula kuva yonna naye ayimiridde nange bintu bingi spiritually, physically, financially
buli kimu. Nagenda ne musuze kooki mu introduction naye mukyala mugagga munene nnyo naye yasula kakeeka nange nempulira nga ntandise okutya waliwo wenatuuka n'ogamba bambi muggyemu nga ndaba omukyala mubonyaabonya tutambula ffenna tankoowa tanneeganya antambuza okunoonya ngoye luno lubi nedda luno nedda ne bwe mulaba nnyumye tankoya kunteekamu ssente tankoya kumpa budde tankoya kunsabira wabula sisobola kusasula mukama akwongera omukisa mukama nkimanya asasula mukama ajja kusasula aleka famire ye abaana babebbeeyi ebintu bye byebbeeyi omwami ow'ebbeeyi nayimirira nange neŋŋamba nepulira nga ntiddemu n'okutya naye neŋŋamba mukama bwe yazza obusibe bwa sayuni akutuuza n'abagagga akutuuza n'abalangira ono omukyala tosobola kikkiriza nti asobola okuyimirira nange talina kyanjagalako nothing naye ayimiridde omukisa swetyati nsobola okwerabira breasted yitawo bakulabe yanguwa emikolo gyali kiganye gino nga ntandise okubira abantu bangi munnange tewaliyo intro tewaliyo reception tukoma ku church ne tufunayo kaddina home ono yagamba what kyekiganye ne mugamba wani sente n'agamba wendi nze sente nze saala nze omwami ono mpe mulimu mukama abantu bakonektingako mu bulamu nga talina kyakwagaza natandika okubira abantu abamu netandika okubagamba bannange omukolo tegukyabeddeyo bannange tukivuddemu olwo nno tumaze okugufulumya nga tulaba sente nnyingi tukivuddemu yagaana n'agamba kyonna kyekitwala muleete kyemulina wendi okuyimirira nammwe mu buli kimu ayimiridde naffe ye mutesitesi ye buli kimu ye atutikudde omukolo n'agwetika ku bibegabega bye mukama akuleetera abantu mu bulamu bwo for that reason tobale nnyo mukwano ate nno nga waganye nedda tetuwa stani gap kwata emikono marobozikata ya rahama mukama abampeera omukisa neyansiza nnyo mwebale kumpuliriza nsimye nnyo DJ katono kano kankayiseewo olw'ebigambo mami byayogedde abooluganda abazadde bange bano bamukisa nabakolera nga simanyi nti ntapinga omukisa ensula ezigenda obutakoma abantu bazze ne balaba kye twakoze olw'abantu bano nfunye emikolo ena olw'abantu nebaza katonda bannange tuweereze katonda waliwo eyazze n'agamba kino nga bwe mukikoze wano mukirekewo n'akisasula tebivaawo bino bigenda kuba wano gweyitawo ekyo ddabbira okusimukisa yenze kulese omulala n'atuwa omukolo nga 29 n'owa keeki ono yampadde omukolo omukyalo ono wa keeki naye alina omukolo wegenda okukola omukolo gwange ate ne metroni yasiminaga nze mba mikolo kati munuudde nina omukyala gwendeesa waŋŋambye nti abamanyi wekanye sinema wawawa abagole baffe beriise bamale bakitwaleko mu bazadde then tumale tuweeyo ebirabo
DJ nga bw'otuwa obuyimba obulungi obusendekerevu. Yesinga mukasente kano twolekedde ekyatulese olwaleero. Twolekedde kamukwano wawawa. Mwana mulenzi yawasizza ensusuuti. Wakiri yamukwatako Kalevu n'amwenya wawawa. Ije mbadde nsamukendeze ku muziki. Njagala wekanye sinema. Nakyala yatunulira Mpangwe n'amukwata ku matama. N'akasuna n'amugamba abujubuju. Tuba tuli awo ne baleeta keeki nga bagenda kwelisa. Teyina londi amaaso tagajja ku mukyala. Yawasiza omumbejja. Wazira Metroni yaleeta keeki. Nakyala ng'agenda kulisa Pawulo. Njagala wekanye. Bagamba Michael mukakamu naye wekituuka ku kulya Sebafrika. Omusajja alya keeki envue. Wekanye sinema. Wawawa. Metroni yamubaakamba n'agamba ng'omukyala omugaana ofukamiranga. Sewo ine bantu yafukamira. Naye nga Sebagamba kanfukamire enfunye essajja. Essajja lyamwisaako engalo mu nviiri. Teri kisinza kusanyusa bakyala nga kubayisa engalo ku nviiri. Wawawa. Nakyala yakwata keeki ng'agenda giwa Mike. Mike yatunulira keeki ennene. Njagala wekanye sinema. Nakyala yakwata n'agimenyamu ng'agenda muliisa. Nagamba ke kano omwami kagenda okulya. Nagamba keeko. Sebo Mike alina ensonyi. Baamukwata Kalevu. Baamukwata Kalevu. Lodi n'agenda okulya keeki. Lodi yalya keeki n'olugalo n'alulumirako. Sawa ya Michael okuliisa mukyala we. Michael yatunulira omukyala naye nga amaaso takajja ku mukyala we. Njagala wekanye sinema. Mwali singo njagala mulabire ku bano. Lodi yasitula mukyala we n'amuteeka waggulu. Najja n'agamba njagala kukolera. Sebo Lodi yalera mukazi we. Bagamba abakiga balina amaanyi. Lodi yalaga amaanyi. Nagenda sinema. Naye okubagamba ne bamugamba amaanyi gakendeeze olina okukola emirimu ekiro kya leero. Wawawa. Sebo Lodi yamugamba njagala kukulisa nga nkoleze. Lodi yakwata keeki evu n'agimenyamu. Ate Sebo Lodi yakutte ku kiwato n'anyweza. Mukyala talina gy'alaga. Abakiga obamanyi. Sebo bwe yakutte ekintu kye akinyweza. Nakyala yasooka neyeemoola n'aseka. Eragera akamwenyumwenyu. Sebo no firimu ya laavu. Nakyala yagiruma keeki n'akwatirako omukono gwa Lodi. Omanyi abamejja tebagala kulya nnyo. Wawawa. Njagala wekanye sinema. Abasajja muwasa abakazi abalungi nga bano ajja kukuweesa eki. This is a toast to good life, a toast to a happy marriage, and a toast to life. Yes, Amina. Bakikola nga bwe bakikola mu firimu y'Abanigeria. Nakyala twalako okulya Sebo, nakyala twalako okulya. Naye kulaba ne bw'aseka enseko ze zinyuma. Nakyala yakuwa tuliiki njagala wekanye sinema. Ne sinema neyolekera okuba ng'ewedde Mukama abangomere. Wawawa. Anyway, cheers, ladies and gentlemen. Tugenda kola cheers. Kwate glass yonna gy'olina.
ezisinga temuli byakulwa kale kola kiyazze muno. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola emirimu eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and PGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'abogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okuteeka ebifulu. PGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 793 era tunongeeko ku social media zonna ng'ogolera Blessed Charles PGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola emirimu eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and PGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'abogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okuteeka ebivvulu. PGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 793 era tunongeeko ku social media zonna ng'ogolera Blessed Charles PGP Events. Mukama nkimanya Mukama ajja kusasula. Aleka famire ye abaana bab'ebbeeyi, ebintu bye eby'ebbeeyi, omwami ow'ebbeeyi. Teri kisiyinza kusanyusa bakyala nga kubayisagala ku nviiri. Wawawa nakyala yakwata keeki ng'agenda giwa Mike yatunulira keeki ennene njagala wekanya sinema. Nakyala yakwata n'aginenyamu ng'agenda muliisa. Nagamba kekano omwami kagenda okulya. Nagamba keeko sibo Mike alina ensonyi. Bamukwata akalevu bamukwata mukyala we. Mike yatunuulira omukyala naye nga amaaso tagajja ku mukyala we. Njagala wekanya sinema. Mwali singo njagala mulabire ku banne. Lodi yasitula mukyala we n'amuteeka waggulu. Najja n'agamba njagala kukolera sebo. Lodi yalera mukazi we. Bagamba abakiga balina amaanyi. Lodi yalaga amaanyi negera sinema. Ne bamufagamba ne bamugamba amaanyi gakendeeze olina okukola emirimu ekiro kya leero. Wawawa sebo Lodi yamugamba njagala kukolisa nga nkoleze. Lodi yakwata keeki hevu n'agimenyamu. Ate sebo Lodi yakutte ku kiwato n'anyweza. Mukyala talina gy'alaga. Abakiga obamanyi. Sebo nga yakutte ekintu kye akinyweza. Nakyala yasooka neyeemoola n'aseka. Legera akamwenyumwenyu. Sebo na firimu ya laavu. Nakyala yagiruma keeki n'akwatirako omukono gwa Lodi. Omanyi abambejja tebagala kulya nnyo. Wawawa njagala wekanya sinema. Abasajja mu basa abakazi abalungi nga bano ajja kukuwa
girasi n'ecupa gisitule waggulu. This is a toast to good life. A toast to a happy marriage and a toast to life. Yes, so Amina. Bakikola kale bakikola mu firimu za Nigeria. Nachala kwalako okunywa sebo, nachala nalako okunywa. Ekola ne waseka esefo je zinyuma. Nachala yakuba tulingi, njagala wekale sinema. Nesinema neyotera okubanga ewedde, Mukama abankumbire. Wawawa. Anyway, cheers, ladies and gentlemen. We're gonna cheers. What a glass you're not joining now. Is this thing at the money? Bano bekola babayita Divine Team era abakole baffe be baoninga business eyo bakola wholesale ba distributors bakola ebintu bingi nnyo basewo ne banyabo badde se batweku Mr. Blessed Judge, salute. Singing on even sound. I'm from Pakotel. Togenda ku mikono egy'annaamu ogenda okuyingira munyonyo tonageeranira wange ku mmeeza tabadolemesa ekimere tubagala kulaba ku gaadi olijo Afropakotel wewe Afropakotel Health Club. Munino Okolachi mukolo gwa kunyirira wetaga BGP events tulina ba ushers tukola decoration awunikiriza abantu tulina mu sound n'amawulira
omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. Big GP Events be bantu abatuufu, bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel, gwazaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 77588681 obagenda ku Facebook page yabwe. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events, excellence, integrity, time and hard working.
ssente. Kongs, Florence and Michael, wish you a happy marriage and a fruitful one. Mwebale kutuwa mukolo, mwebale kutuwa ku ssente. Molina sante tolimanya likola nga tozirina nga tukunyizisa tolimanya tiwaninga yasebyama zembalalo nalayira kufirakawo embeera nnungi embeera kawica mu musangalo nyamanyi seneyemiruza bikola ibanawo bulungi nebubi eyo ngeno
Mwawe time wetunulire. All eyes here. I want to smile at everyone. Lawrence, the camera. Mike on first. Okay, all our eyes, on my count, they all look at it. Look at this. Okay, all of us. Bagende. Ado, oba mubuzeyo gye muvudde, mubuzeyo butebe. Sabula. Yesu,
tekibebeunya alinnyo kumejja wa Yesu era ebiroto luluse alinnyo kumejja wa Yesu era ebiroto luluse akikose n'abagali balowooza nti tekibebeunya alinnyo kumejja wa Yesu era ebiroto luluseko. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.